Essuula yaffe eyokuna mu kitabo AmaanyiG'obuntu ekkubo erikutuusa ku buwanguzi ekyawandiikibwa Simon Ssenkaayi. Tulabye mu ssuula ezisooka obusukkulumu bw'obusobozi bwo, ne tunnyonnyolwa obuwanguzi kye ki, era ne tukakasa nti ddala wazaalibwa kuwangula. Wabula bwe tubadde tuwunzika essuula eyokusatu tulabye nti newankubadde wazaalibwa kuwangula, waliwo amateeka agafuga obuwanguzi. Era mu ssuula eyokuna tutunuulira ennono ezifuga obuwanguzi. Essuula eno yeesigamye ku kukkiriza kuno. Buli buwanguzi mu nsi buliko obukwakkulizo obubufuga. Buli buwanguzi mu nsi buliko obukwakkulizo obubufuga. Amateeka agafuga obuwanguzi. Bw'ozuula amateeka ga Katonda n'ogategeera era n'ogagoberera, teweetaaga kwegayirira nnyo okuggyako okwebaza. Ebintu byonna bye tukozesa byateekebwako amateeka agabifuga era nga tebyetaaga nnyo ndowoozayo. Weetaaga bwetaazi kugoberera amateeka ago n'okugawa ekitiibwa. Ekyokulabirako, emmotoka evugibwa, omubumbi waayo yagibumbiramu amateeka agagifuga g'olina okugoberera. Singa obeera oyagala okugikozesa obulungi, era esobola okukuweereza nga bw'oyagala ate wamu n'okugiwangaaza. Bw'eba enywa amafuta ekika kya dizo oba dizero, teweetaaga kusaba nnyo ssaala osobola kutegeera ky'ogenda kuteekamu. Weetaaga bwetaazi kugoberera biragiro n'amateeka agagifuga. Gwe toyinza kuva eri kubanga oyagala nnyo petro n'omuteeka mu ttanka eya dizo oba dizero. Eyagikola yagamba eneenywanga kikagundi era yali teyeetaaga kukusaba lukusa. Gwe bw'oba ogyagala nnyo olina okugoberera amateeka ge era tewaba kuteesa. Kati bw'ova eri ng'owoomerwa nnyo ka bbiya oba omubisi n'olowooza nti n'emmotoka eneenywa bbiya, olunaamala okussaamu ka bbiyako teyinza yadde okuseguka okuvaawo. Ate okugitereeza weetaaga ensimbi nnyingi nnyo okusobola okugitereeza. Ekitegeeza nti mu maaso ga Katonda toleetawo mateeka ago, olina okuvunnamira amateeka ge bw'oba weetaaga obuwanguzi bwo bwe yakuteekamu. Tonywa sigala, teweekamirira nkangaali, teweegomba nga mukazi wa muntu munno. Bino byonna tebiriiko kuteesa kubanga akola amateeka gano alangirira malangirire era teyeetaaga kwennyonnyolako. Wano we wali enjawulo wakati w'okumanya n'okutegeera. Osobola okuba ng'omanyi naye nga mwatu totegeera by'omanyi, era osobola okuba ng'otegeera naye ng'ate tomanyi by'otegeera. Okugeza, oyinza okusisinkana dokita omukugu oba omusawo alina obukugu mu kulongoosa amawuggwe g'omuntu, naye nga mu kufuuweeta seggereeti, kafulu oba afuuwa muno ku munwe. Ekyo tukiyite ki? Kumanya oba kutegeera? Osobola okweronderako. Abantu bangi bagezaako okugezesa amateeka ga Katonda ne bagwa ebigo bingi, ne bafuna n'ebinuubule bingi ddala mu nsi. Katonda yakola ekyennyanja nga kirina kubeera mu mazzi, era ekyennyanja tekirowooza nko kuva mu mazzi, kubanga oba oli awo kitegeera amateeka Katonda ge yakiteekako okusinga ffe abantu. Ebinyonyi byakolebwa kubuuka, era tolibisanga nga byagala ate kubeera mu mazzi nga byennyanja biwuge. Nabyo bitegeera amateeka agabifuga. Ensigo zaatondebwa kubeera mu ttaka, naye ggwe singa osalawo okugissa mu kikopo n'oteeka mu kabada ng'ogisuubira okumera, ne bw'olitambula emyaka ojja kudda ng'ekinene nnyo kyekuwadde ekaddiye era ng'evunze, naye nga tekulanga, kubanga obeera wamenya amateeka gaayo ag'okugiteeka mu ttaka omuli amazzi n'ebigimusa esobole okumeza ekyo ekigirimu. Abantu ffe bitonde ffekka byendabye Katonda by'asinga okubonaabona nabyo, kubanga ffe tusinga okwagala okugezesa amateeka ge yateekawo okusobola okuzuula oba gakola. Nakati tolina ssuubi oweddemu amaanyi, oli mwavu oba oli mulwadde, amaka gafudde n'ebirala, olw'ensonga nti tomanyi mateeka gafuga bintu ebyo, buli kiseera obeera oyagala kugezesa. Naye nzikiriza nti oluvannyuma lw'okwefumiitiriza ku bintu bino, naddala ebiwandiikiddwa mu ssuula eno, bingi ebigenda okukyuka mu ggwe era bingi by'ojja okwewuunya. Obuwanguzi obusukkulumu obuva eri Katonda bujja oluvannyuma lw'okugoberera amateeka agamu wamu n'okubaako by'osalawo okukola. Mbuyisa obuwanguzi obusukkulumu kubanga bwawufu nnyo n'okufuna obufunyi ensimbi. Katonda
asinzibwa era yatonda omuntu nga naye singa azuula ekimulimu abantu bamuwa ekitiibwa era bamutwalira waggulu nga bwe tulabye mu ssuula eziyise. Buli ky'oli olwaleero wasalawo okukifuuka ebbanga ddene eriyise. Bye tuli leero bye bintu eby'enjawulo bye tuzze tusalawo okukola ebiseera ebiyise. Tolina muntu gw'onenya olw'embeera mw'oli kati. Ofaanana nga bw'ofaanana kubanga ebyo endowoozayo era by'ebikolwa byo n'endaba ye ey'ebintu. Obuwanguzi n'okulemererwa byonna biri mu mikono gyo era bibaawo oluvannyuma lw'ebyo bye tusalawo mu bulamu bwaffe. Era buli ky'osalawo leero kirina enkizo y'amaanyi ku ntuuko yo. N'olw'ensonga eyo buli muntu asalawo ky'ayagala okufuuka mu bulamu. Nze nasalawo okuwandiika ekitabo kino ate ggwe n'osalawo okukisoma n'okukiwuliriza. Enjawulo yokka eri wakati waffe y'engeri buli omu gy'asalawo. Njagala nnyo okubeera ow'omugaso eri eggwanga lyange n'ensi yange n'abantu bonna okutwalira awamu. Era mu kino njagala nnyo okukwata ku bulamu bw'abantu, era kuno kwe kusalawo kwe nakola emyaka 10 oba 9 egiyise. Naye nkimanyi nti okusobola okutuukiriza bino nina okubaako byenkola bye sisobola ne mbirekera Mukama Katonda wange eyatandika omulimu omulungi guno. Obuvunaanyizibwa okwekuuma okutuukiriza bino bwange, era kyenva nsalawo okukola ku dduyiro, obutafuweeta sigala wamu n'okukozesa ebiragalalagala kubanga biyinza okwekiika mu kkubo lyange. Kale nteekwa okwekuumira mu mbeera ensobozesa okuba kye njagala, oluvannyuma ne nsaba Mukama Katonda eyampita mu kino naye ankuuma ntaase bye mmanyi ne bye simanyi, nsobole okumeza ekyo ekiri mu nze kye yatweka mu nze munda. Okusalawo kuva mu kwolesebwa kw'oba ofunye mu mwoyo gwo, era okwolesebwa okwo kukuyamba n'okukukuuma ebiseera ebisinga. Omuntu atamanyi gy'alaga kyasanga kyakozesa obulamu bwe. Kyova olaba nti onywa nnyo omwenge ate ogw'amaanyi ng'omanyidde ddala nti si mulungi eri ekibumba kyo, lwa nsonga tonnafuna nsonga y'amaanyi esinga mwenge ogwo. Kyokka nga ate ensonga eno eva mu kwolesebwa kw'oba olina. Wano osaanidde okukuuma ennyo amateeka ate n'okufuna emikwano emirungi egikuyamba okutuuka ku ky'oyagala. Mukwano gw'omulungi y'oyo akuyamba era akuwagira okutuuka gy'olaga. Singa osanga omuntu yenna naye ng'olaba ky'akola tekikutuusa gy'olaga, tomwesibaako kubanga mu nsi abantu bangi. Tosindikibwangako okukola mikwano, wasindikibwa kugaba kirabo kyo eri ensi. Kale bye tusalawo okukola mu bulamu bisalawo nnyo ekifaananyi ky'obuwanguzi bwaffe. Enteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo nnene era yagimala dda, naye oteekwa okukuuma ebiragiro bye n'amateeka ge osobole okwekuuma okukemebwa wamu n'ebintu ebiyinza okukulemesa okutuuka gy'olaga. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda: nze Katonda era teri mulala alinga nze. Nze Katonda era ndaba enkomerero ng'entandikwa tennabaawo, era mmanyisa okuva edda lyonna ebyo ebiri okumpi okubaawo, era ŋŋamba nti ekyo kye njagala kye kibaawo. Kino nno kitegeeza amaliriza nga tannatandika, era buli lw'olaba ng'atandise kabonero ak'enkukunala akalaga nti abeera amaliriza. Katonda teyandikukkiriza kutondebwa mu lubuto lwa nnyoko singa wali tolina ky'ositudde kuleetera nsi. Nziramu okukiggumiza nti toli nsobi, era lekerawo okwekubagiza n'okwenakuwaza. Mu mbeera yonna mw'oli olina kye wajja okukola, era yateekateeka enkomerero yo ku ntandikwayo, ate n'agikumanyisa lwakuba obadde toteekayo mwoyo. Naye mmanyi era nzikiriza nti ogiwulira mu ggwe. Wali omuto wayogeranga ebinene kyokka ne bifa ng'okula, kubanga ensi yakubbako ebirooto byo nga ekulaga nti bizibu si bibyo era tebigwana. Kale olumu bw'olaba ng'ekirooto kyo kinene, kikuume okigambeko abo bokka b'olaba nga basaanidde. Ate bw'ofunanga ekirooto ekinene teweepimira ku mbeera mw'oli, kubanga eyakikuwa yali amanye embeera mw'oli. Manyi nti abantu be nazaalibwa nabo bayinza obutamanya kyendi, kababa abazadde abanzaala. Engeri gye wajjamu si nkulu naye ensonga eyakuleeta. Ekitegeeza Katonda yakozesa bazadde bo nga emmotoka okukutuusa wano. Kye bali si kikulu, oba kye balina oba gye bali. Katonda yakozesa abakozese, kubanga Yozefu ne Maliya nabo baazaala, naye oba oli awo okuggyako malayika bye yabagamba tebaamanya muntu gwe bazadde. Tuzaala mibiri, emyoyo emirala. Kale ekirooto ekyo ky'olaba mu ggwe kyaggwa dda era kikyo. Wazaalibwa okukituukiriza, naye olw'okubanga weesibye olw'endowooza n'okutya,
kyova olaba ng'okyali mu buddu oba obusibe. Weesumulule ote enjegere ezo ez'obwongo ogoberere omwoyo gwo otuukirize okuyitibwako. Osoma ebyafaayo biraga nti ne Katonda yamala kweteesa okukutonda. Bw'otunda mu ngero 19:21 yakulonda mu kweteesa, kye tuyita kanso, ekitegeeza olukiiko mu lw'ebbuleeyi. Kino nno kitegeeza ti Katonda yalina olukiiko nga lukwata ku ggwe, era wano n'asalawo gye oteeke mu nkola ebyo bye yali amaze okutonda. Teri ayinza kukuzannyirako kubanga oli mutume wa Katonda ku nsi, okutuusa okuyitibwako okujjudde ebirabo bye eri ensi. Kale Katonda yekka y'asobola okulaba entuuko y'omuntu, kaabe mutemu nga Musa. Kyova olaba bwe yali amutaasa nga muwere mu kisero ku mazzi, yali tataasa mutemu alitta omuntu, naye okuyitibwa okwali kumulindiridde. Manyi nti Katonda akulabamu kinene n'okusinga ggwe bwe weeraba. Kale katutunuulire amateeka gano oba ebisumuluzo ebyatulekerwa okuva mu butonzi, tulabe n'engeri gye bitukwatako. Ebisumuluzo by'obuwanguzi. Matayo 16:19 agamba bw'ati: ndikuwa ebisumuluzo by'obwakabaka bw'omu ggulu, nga buli ky'osiba ku nsi ne mu ggulu kisibwa, buli ky'osumula ku nsi ne mu ggulu nga kisumululwa. Ebikwata ku bisumuluzo by'obuwanguzi. Munoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebisigadde biribongerwako. Kiki kye yali ategeeza? Ebisigadde bye biki? Mu kiseera kino kye tulimu, ebisigadde oyinza okuteekamu ensimbi enkalu, ettaka, emmotoka, amayumba n'ebintu ebirala eby'enjawulo ebituwa essanyu mu nsi. Wabula ebigambo ebyo waggulu bitulaga nti ebintu ebyo byonna si bikulu, waliwo ekisinga ye kye yayita obwakabaka bwa Katonda. Wano nzijukira omusomesa wange omugenzi kati Dr. Brother Francis Bluin okuva mu Kisubi Brothers Community. Yali musajja munnaddiini nga nzaalwa ya Amerika. Yanzijukizanga nnyo nti obwakabaka bwa Katonda buli mu buli muntu, era yankuutiranga nnyo obuteenyooma, kubanga buli muntu alina obusobozi obw'amaanyi mu ye munda, ekintu kye yayitanga obwakabaka bwa Katonda oba the kingdom of God. Yagambanga nti tuli bakabaka abatalina bwakabaka. Abantu bangi mu nsi bayitamu buyisi ne bavaamu nga tebalina kye bakozeemu olw'okuba nti tebaazuula bwakabaka bwabwe. Kyokka okutuuka ku bwakabaka buno obwogerwako, waliwo ebisumuluzo ebiyitibwa laws oba amateeka. Ekigambo law, etteeka, kitegeeza ki ekisumuluzo. Oyinza okubeera n'ebisumuluzo, kyokka bw'oba tomanyi kisumuluzo kituufu, kiggula luggi lw'oyagala. Osobola okutwala ebiseera bingi ng'ogezesa ate oluvannyuma n'oyonoona. Okwetegereza kwenkoze ku bintu eby'enjawulo, ebintu ebisinga Katonda bye yatonda bikozesa mateeka, era abagazuula ne bagawa ekitiibwa ne bagagoberera, ebiseera ebisinga batuuka gye balaga nga bwe tulabye waggulu. Twala ekyokulabirako, etteeka ly'ekyennyanja mazzi. Kale bw'okijja mu mazzi oba ne kibuuka ne kivaayo, Katonda teyeetaaga kukitta, kyo kyennyini kiba kyesse. Etteeka ly'ekimera ttaka, bw'okikuulayo kiwotoka ne kikala. Ekitegeeza ensi mateeka era etambulira ku mateeka. Buli lw'ogasobya go gennyini galina obusobozi okukusalira omusango. Ekyokulabirako, omuntu bw'alinnya ekizimbe kya myaliriro nga 200 n'atuuka waggulu ne yeekasuka wansi n'afa, nze kunze era ku lwange sisuubira nti Katonda y'aba amusse. Katonda yatonda etteeka limusika bintu, gravity. Bw'olimenya n'otaligoberera, ebivaamu kufa. Kale ekintu ekikulu kwe kutegeera amateeka agafuga ebintu n'ogagoberera. Amateeka gano ze mpagi ezifuga ebintu eby'enjawulo Katonda ze yatuteerawo okutambulirako mu bulamu. Twala ekyokulabirako ekirala eky'ennyonyi. Zino ezisaabaza abantu okuva mu nsi emu okudda mu ndala. Wali weebuuzizzaako ekiziga n'okugwa obugwi? Oba weefumiitiriza ku ngeri gye zisituka ku ttaka n'obuzito obwo bwonna ne zibeera mu bwengula eyo nga tezigwa? Ye abaffe evugibwa etya? Erinnya etya mu bwengula n'ebeerayo? Okutuuka ku kkubo lyayo kye tuyita runway, basikansike, naye bw'ebuuka n'etuuka mu bwengula n'ebeera ng'akapapula. Embeera eno yeefaanaanyirizaako gye tuyitamu mu bulamu. Waliwo ekiseera w'otuuka ng'ebintu byonna bigaanye era ng'oli mu kusoberwa. Ffenna twebuuza, nva ntya mu buzibu buno? Nva ntya mu bwavu
era n'abeerawo ntya. Ekibuuzo kino kifaananako n'ekibuuzo ekigamba nti ennyonyi ebuuka etya mu bbanga. Olumu nali ndi ku terefayina emu eyitibwa BBC nga ndaba amawulire ne bakyaza omugoba w'ennyonyi nga nnyonnyola engeri ennyonyi gy'ebuukamu, era ekyamubuuzibwa yakiddamu bw'ati. Yabuuzibwa okola mulimu ki? Yaddamu nti ndagirira nnyonyi, ekyali kitegeeza nti ennyonyi tebagivuga wabula balagirira ndagirire. Baamubuuza, ekintu ekizitowa obwenkanidde awo kisituka kitya okugenda mu bbanga ne kibeerayo ate nga kitissa abantu nkuyanja ne kitasikibwa kugwa wansi olw'etteeka limusika bintu oba gravity? Yategeeza bw'ati, ennyonyi esituka lwa tteeka era n'ebeera mu bbanga nga yeeyambisa mateeka. Erwanyisa tteeka, esituka na tteeka ate etambulira ku tteeka. Yayongerako nti waliwo etteeka limusika bintu gravity. Yagamba nti ennyonyi yakolebwa nga singa ebeera ku kkubo lyayo wansi runway ng'edduka erina emisinde gy'etuukako ng'omugoba waayo alina okusika akuuma akagisitula mu bbanga, era singa ebeera etuuse ku misinde egyo agiragirira n'atakasika, ennyonyi yennyini eyabikayabika yonna neggwaawo. Era wano we yagambira nti ennyonyi tebagivuga balagirira ndagirire, kubanga byonna bibeera byakolebwa dda ne biteekebwa munda mu yo. Ono agiragirira alina kubiteeka buteesi mu nkola, ennyonyi n'esobola okusituka n'okutambula. Yagamba mu bufunze nti bw'etuuka ng'edduka emisinde egyagiragirwa oba egiragirwa, eteekwa buteekwa kusituka kuva ku ttaka. Ate bw'emala okusituka n'etuuka mu bwengula, bateekamu etteeka eddala eriyitibwa aerodynamics erigisobozesa ate okusigala mu bwengula n'etegwa, ekitegeeza nti esitukira ku tteeka ate n'etambulira ku tteeka. Omusajja ono yayongerako nti singa omenya etteeka limu bwe riti, esobola okufuuka oguyinja nedda wansi ne yeerindiggula ekigwo. Okugeza, yategeeza nti agiragirira alina okukuuma etteeka mu ngeri y'okufuba okulaba nti takendeeza misinde kweddukira, kubanga singa ekyo kibaawo ebadde ewewuka efuuka ejjinja n'egwa. Ekyo nno kitegeeza nti ekigisitula kiteekwa okugikuumirayo, ge mateeka. Mu bufunze yali alaga nti ebintu byonna bitambulira ku mateeka, kazibe emmotoka oba ekintu kyonna. Naawe ekigenda okukujja mu mbeera mw'oli kati mateeka, ekigenda okukyusa obulamu bwo mateeka, era ekigenda okukuyamba okutuuka ku by'oyagala mu nsi kwe kuyiga amateeka ag'enjawulo okutambulizibwa ebintu by'oyagala. Etteeka ly'emmotoka mafuta, gwe ne bw'oba weeyita mugezi otya ng'owoomerwa nnyo ebbidde, era tojja kuliteeka mu mmotoka, era tejja kutambula, naye ojja kwetaaga ensimbi nnyingi okusobola okugitereeza oluvannyuma lw'okumenya etteeka. Osaana okumanya nti etteeka terimanyi magezi go, ate n'eyaliteekawo yaliteekawo ligobererwe, atayagala abireke. Omuntu alina eddembe okugoberera amateeka gano oba okugaana, naye tekijjaawo biyinza kukutuukako olw'okugaana okugagoberera. Waliwo amateeka agasobola okukujja w'oli okukutwala w'oyagala, kyokka era waliwo amateeka agakukuumidde mu mbeera yonna mw'oli olw'obutagamanya. Kale Katonda eyakutonda ye alina amateeka, era nga bw'ogategeera tolema kukyusa bulamu bwo mu kiseera kitono ddala. Bino bikulu. Tosabira bwavu kugenda kubanga tebuyinza kugenda, gwe buviire obweyawuleko. Tosobola kugamba nti kansabe etteeka limusika bintu gravity liveewo, nedda. Gwe olina okuliviira ng'okozesa etteeka eddala. Waliwo ebintu bingi by'otunuulira n'ogamba nti kino tekisoboka, nedda. Tekisoboka kubanga osigadde mu kifo kye kimu, naye bw'ozuula amateeka amalala otandika okulaba nga ebintu byonna bisoboka. Era osobola n'okutambula n'abantu nga beewuunya bw'okikola, baba tebamanyi nti waviira gravity kati oli mu aerodynamics mw'otambulira. Ekyokubiri, ekintu kyennyini ekikusibye mu mbeera mw'oli oba ekikukwatidde wansi, ky'ekintu kye kimu ekirina okukutwala mu bwengula singa oteekamu etteeka eddala. Ebiseera ebimu abantu bayinza okuba nga be batusibye okuva we tuli, oba ekifo nga kikwetaagisa okuva mu bantu abamu oba okuva mu kifo ekyo obeereko n'abantu abapya ne mu kifo ekipya. Tolwanyisa bantu, baawukaneko bwawukanyi mu bulungi ogende awalala. Ekyokusatu, oluvannyuma lw'okuva ku bantu abamu oba okuva mu bifo ebimu n'olinnya,
batandika okukulaba ng'otambulira eri mu bwengula era tebakyakuyinza. Omugoba w'ennyonyi yategeeza nti oluvannyuma lw'okutuuka waggulu obeera otambulira mu nteekateeka ndala nnyo, era wano etteeka liriri musikabintu gravity liba terikyakusobola kubanga obeera olisukkulumyeko. Ekyokuna, yayongerako nti emisinde gye wakozesa okwambuka mu bwengula giteekwa okusigala nga gye gimu, tokendeeza wabula oyongeramu bwongezi, ekitegeeza ekikuyamba okukusitula kye kimu ekiteekwa okukukuumira waggulu. Abantu bangi bawummula nga balinako we batuuse ne beerabira nti okusigala waggulu oteekwa kwongeramu bwongezi maanyi, kubanga singa owummula osobola okuvaayo. Kino kye kika ky'abantu b'osanga nga yali alina w'atuuse, kyokka oluvannyuma lw'ekiseera ate naddirayo ddala ku zero oba wansi. Ekyokutaano, etteeka kw'otambulira ng'omaze okutuuka mu bwengula likwawula ku bantu bonna abalala. Obeera tokyasobola kubeera n'abantu bakuli wansi abali mu tteeka eddala kubanga basobola okukusika. Kale weefumiitirizeemu. Etteeka obuteeka lisitula ennyonyi ennamba, ate ggwe omuntu oteekwa okulekeraawo okutambula n'abantu abakyakwatiddwa wansi mu tteeka limusikabintu gravity, n'ebifo byabwe n'obyesonyiwa bw'obanga oyagala okukola ebisukkulumu. Awo nno Mukama waffe kyeyava agamba nti nja kubawa ebisumuluzo by'obwakabaka obw'omu ggulu nga kye musiba mu nsi ne mu ggulu kisibwa, ate nga kye musumulula ku nsi nga ne mu ggulu kisumululwa. Twagambye nti ekigambo kisumuluzo kitegeeza tteeka lo mu Lwebbulaayi. Okubeera n'ebisumuluzo bino si kye kitegeeza nti osobola okuggulawo enzigi zino. Oteekwa okuba ng'omanyi ekisumuluzo ekituufu wamu n'oluggi lw'ekiggula, kubanga si buli kisumuluzo nti kisobola okuggulawo oluggi. Kye ŋŋamba nti si buli mulimu nti mulimu okuyitibwakwo oba omukisa gwo. Omugaso gw'okumanya amateeka. Ekisooka, okumanya okusinga obukulu mu bulamu kwe kumanya amateeka oba empagi zino, kubanga bw'ogamanya obeera ofunye ekintu ekisinga obukulu mu bulamu bwo era ekisobola okulambika obulamu bwo. Omuntu teyandibadde mu bulamu bwakugezesa singa abeera amaze okutegeera obulungi amateeka. Ekyokubiri, olunaku lw'otegedde amateeka obulamu bwo bukyukirawo era otandika okulengera gy'olaga. Amateeka gano ga maanyi nnyo singa obeera ogategedde era n'okola ky'oteekwa okukola, tewali kiyinza kukuyimirira mu maaso. Naye ne bw'ogamanya n'ogaana okugagoberera tekikyusa mbeerayo. Si buli musabi nti afuna ky'asaba, newankubadde ennono eri nti buli asaba aweebwa. Nzikiriza nti buli asaba ng'ategeera ky'asaba n'amateeka agakifuga aweebwa. Bangi balowooza nti okukaabirira ennyo Katonda kwe kufuna ky'oyagala. Sisuubira mu ndowooza yange nti osobola okukwasa Katonda ekisa. Nze ndowooza okukaabira obwavu buveewo, naye nga tolina ky'okozeewo tekijjaawo bwavu. Nedda, oli akugambye nti kozesa omuggo gwo, kyokka okyamukaabira mu kifo ky'okusitula omuggo gwo. Ebintu byonna mateeka bw'ogayiga n'ogagoberera tosobola kwegayirira. Ekyokusatu, tewali kiriwo kati kitaaliwo biseera biyise. Ebintu byonna byaliwo era weebiri na kati, wabula obeera olina okuyiga amateeka agabifuga olwo osobole okubifuula ky'oyagala. Osobola okukkiriza nti ennyonyi, emmotoka n'amasimu byonna byaliwo emyaka 1000 egiyise. Lwaki? Kubanga byonna ebikolebwa leero biva mu byaliwo emabega. Kale toyinza kugamba nti ebikoleddwa kati bipya nnyo. Kiringa kugamba nti amafuta gazuuliddwa mu biro bino. Nedda, oyiro oba amafuta yaliwo, naye kyali kyetaagisa omuntu okuyiga amateeka agakenenula petulo okuva mu oyiro. Abaaliwo edda tebaateeka nnyo maanyi mu kuvumbula bino basobole okubikozesa, naye ebintu byonna okugeza ebikola emmotoka n'ebintu ebirala bye tukozesa byonna byaliwo ne mu mirembe gy'aba Adamu aboogerwako. Ekyokuna, Katonda tatwetaaga kuyiiya bipya okusobola okukula, wabula okutegeera ebiriwo bwe bikola tusobole okubiggyamu bye twagala. Byonna bye weetaaga okukola by'oyagala biri naawe kati. Ekizibu kyokka nti tonnaba kuyiga bwe bikola osobole okubiggyamu ekyo ky'oyagala. Abagaba b'ennyonyi si be bakola etteeka eritambuza ennyonyi, gaaliwo okuva mu biseera ebiyise, wabula ba Wright Brothers bo ne bateekayo nnyo amaanyi okugategeera. Kale amateeka gano kikulu nnyo kubanga mwe mutuviira n'okubeera abalamu nga tetugwa. Twala ekyokulabirako, etteeka limusikabintu gravity
lye lituyamba okunywerera ku ttaka n'okuba nga tetugwa. Kino kitutuusa ku mpagi okwesigamye obuwanguzi. Empagi z'obuwanguzi. Ng'ennyumba bw'ebeera, basooka kusima musingi olwo ebisigadde kwe bituula. Kyokka omusingi guzimbibwa okusinziira ku buzito bw'enju egenda okugutuulako. Kale teri muzimbi azimba kizimbe nga tekirina musingi, kubanga obuwangaazi bw'ennyumba era n'obugumu bwayo businziira ku maanyi agateekebwa mu musingi. Kyokka ekiyinza okukwewuunyisa, ate teri muntu ayogera ku musingi. Abasinga bonna bawaana kizimbe bulungi kubanga ekyo kye balaba. Kino kitegeeza nti ebitalabika bye bisinga obukulu okusinga ebirabika. Kyokka ebirabika amaanyi bigajja mu bitalabika. Wano weeweekwesa amagezi amangi nga kyetaaga omuntu okutwala ebiseera nga yeefumiitiriza ku nsonga eno. Ne bwe tuwandiika byonna era tetusobola kubimalayo byonna, oteekwa naawe okwenoonyeza ekisinga, kubanga omusingi ogufunye. Amaanyi go tegali mu bintu ebirabika wabula ebitalabika, era osaanye okussa ennyo amaanyi ku bintu ebitalabika, kubanga omwo mwe mugenda okuva ebirabika. Ng'ebyawandiikibwa ebitukuvu bwe bigamba nti tunoonye nnyo amagezi okusinga zaabu oba ffeeza w'ensi, kubanga amagezi gasobola okukuwa byonna. Ekisumuluzo ekikutuusa ku ddembe magezi, kyokka ekisumuluzo ekikutuusa ku magezi mazima agakwata ku oyo eyakutonda era Mukama Katonda wo. Kye bagamba nti okutya Mukama y'entandikwa y'amagezi, kitegeeza okuvumbula n'okutegeera ebyo byonna ebikwekweddwa, kyokka nga bye bifuga ebintu byonna n'omuntu. Kimanye nti eby'amaanyi ennyo ddala bifugibwa obuntu obutono, okugeza ng'emmotoka ne bw'eba nnene etya, akasumuluzo akakuma yingini katono nnyo. Kale naawe ky'oli leero kiva ku musingi ogw'okutegeera gwe wasima. Enkulaakulana yo leero esinziira ku mpagi y'okutegeera kwo. Oteekwa okumanya nti omusingi tegulabika era tegwogerwako okuggyako omulundi gumu gwokka lwe gwogerwako, ennyumba ng'egudde oba ng'ezzeemu olwatika. Kale osaanidde okufuna amagezi gano era n'okumanya ebintu ebitalabika, kubanga bye birwaniridde ebirabika. Olwo lw'onoosobola okutambula mu nsi ng'ettaala y'ey'omunda tezikira, kakibe kizikiza kitya ekikwetoolodde nga ggwe osigala oyaka. Abantu bange basaanawo kubanga bagaana okutegeera, era olw'okuba bagaana nange mbeegaana, kubanga tebasobola kunneegaana, era ŋŋaana n'abaana baabwe. Bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda. Katutunuulire engeri y'okutuuka ku buwanguzi. Ekintu kuwangula mu nsi kisinzira ku kutegeera ate n'okukkiriza amateeka. Era nga bwe twagambye nti obuwanguzi si mukisa era tebwesigama ku mukisa, nkakasa nti tolisanga nsigo yonna esaba kufuuka muti. Mukama Katonda tayinza kuddamu kutonda miti mipya, ekyo yakimala. Weetaaga bwetaazi kufuna nsigo ntuufu, n'ogiteeka mu ttaka eddungi, n'ogifukirira, n'oteekako ebigimusa. Olwo oluvannyuma olw'ekisa kya Katonda evaayo. Buli lw'otomanya tteeka erifuga ekintu okyonoona era n'omugaso gwakyo n'ogufiirwa. Singa tomanya nti emmotoka eteekebwamu mafuta, gwe n'ossaamu amazzi, oyonoona ebintu bingi ebiyinza okwetaagisa ensimbi ennyingi ennyo okutereeza. Kyokka olw'obutamanya mateeka gafuga bulamu, weesanga okoze ensobi nnyingi nnyo mu bulamu bwo. N'olw'ensonga eyo, obuwanguzi mu bulamu tebulina we bwekuusiza ku maka gy'ozaalibwa newankubadde kirungi. Tebulina we bwekuusiza ku ngoye z'oyambala newankubadde enkulu. Tebulina we bwekuusiza ku mmotoka gy'ovuga oba emmere gy'olya, wabula ggwe okubeeramu ekyo kyennyini kye watonderwa okubeeramu. Kino kitegeeza osobola okuba ng'okola ebintu bingi eby'enjawulo kyokka era n'olemwa. Waliwo bangi abeekwasa obutasoma, naye weebuuze, buli agaggawadde yasoma? Buli atutumuse mu nsi muno yasoma? Bwe kiba nti nedda, kitegeeza amateeka kikulu nnyo n'okusinga kye muyita okusoma. Mu ssuula eziyise tulabye enjawulo eri wakati w'amazima n'ekituufu, era ne tulaba nti ekituufu kye kinnyonnyola embeera eriwo kati, kyokka amazima ga lubeerera tegakyuka. Ebyokulabirako. Ekituufu ekitabo ky'osoma kikyo, era ggwe wakyegulira, naye amazima gali nti si ggwe wakiwandiika. Okubanga kikyo era ng'okirinako obwannannyini, tekitegeeza nti ggwe okirinako obunkumu, copyright. Ekitegeeza ekituufu kikyukakyuka okusinziira wa w'oli n'ekyokola, naye amazima tegakyuka ne bw'okyusa embeera. Byonna waggulu
ne bye twalabye mu ssuula eziyise byakulabirako okwongera okukuwa enjawulo eri wakati w'ekituufu n'amazima, ekitegeeza oluvannyuma lw'okutegeera ebyo waggulu osobola bulungi okwesalirawo oba onootambulira ku mazima, truth or principle, oba onootambulira ku kituufu, fact. Kale tusaanidde okutambuliranga ku mazima. Tetwatondebwa kutambulira ku bituufu kubanga si byankomeredde. Bwe balimanya amazima, principle, galibafuula ab'eddembe, free. Ekintu kyokka ekiwa omuntu eddembe era ne kimusumulula okuva ku njegere ezimukutte kwe kutegeera amazima. Amazima tegamanyi kituufu era tegakiwa kitiibwa okugeza. Waliwo etteeka eritakkiriza kintu kizitowa kubuuka mu bbanga litulabye, etteeka limusika bintu, okugyawo nga kirina amateeka amalala ge kigoberera. Kale singa obuuka ku kizimbe ku myaliriro waggulu ne weekanyuga wansi, etteeka limusika bintu, likwettira olw'okulimenya n'okuliyisaamu amaaso. Singa otandika omulimu nga togoberedde mateeka gaagwo, oyinza obutagufunamu. Olaba ne mu mateeka boogera nti obutamanya tebukuggisaako musango, ignorancia non excusa, nti kale ggwe obutamanya mazima ne bw'oba by'otambulirako bye bituufu tekikyusa mbeerayo. Kale bw'otegeera empagi zino, principles, oba amazima gano, teweetaaga kusaba ssaala mpitirivu kutuuka gy'olaga, era teweetaaga na kweraliikirira buwanguzi. Kino kitutte bangi mu bifo ebirowoozebwa nti waliyo ebyamagero, ne batamanya nti ebintu byonna bitambulira ku mateeka. Obutayagala kuyiga na kunoonya kutegeera kyongedde obulogo, emitima emibi n'okwagala okufuna bye tutakoleredde. Tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti kubanga oli musabi nnyo era gw'osooka mu ssinzizo era gw'osembayo nti toofune bizibu oba kusoomoozebwa. Ffenna ensi etukuba lumu, temanyi mwavu yadde omugagga. Okubeera omwavu tekitegeeza nti ensi eneekutaliza oba eneekukwatirwa ekisa. Kitwetaagisa ffenna okunoonya okutegeera amazima, principle, tusobole okutambula nga bye tunoonya tubizuula. Mu kiseera kino by'onoonya njagala okukutegeeza nabyo bikunoonya, naye olw'okuba tomanyi mazima, oli awo otudde olinze ensi ekyuke oba embeera ekyuke nga ggwe tolina ky'okoze okuggyako okusaba. Ekyo kikafuuwe. Enkyukakyuka yonna esinga kugasa abo abagyetabyemu era abalina kye bakoze. Waliwo abasajja babiri mu byawandiikibwa ebitukuvu abaali abakkiriza abalungi era abagoberera ebiragiro bya Katonda. Mu biro bino wandigambye nga tebasubwa kusaba, kuwa kimu kya 10, okugabira abaavu n'okukola byonna bye bamanyi eby'obutuukirivu. Lwali olwo nga basalawo okuzimba ennyumba ez'okusulamu. Omusajja omu ayitibwa omugezi yazimba eyiye ku lwazi, kyokka omulala gwe baayita omusirusiru yazimba eyiye ku musenyu. Ekyamazima, eyazimba ku musenyu yamaliriza mangu era n'ayingira. Oluvannyuma nga bonna bamaliriza okuzimba, ne bategeka akabaga ak'okwekulisa okutuuka ku buwanguzi. Kyokka waayita ekiseera kitono, oluvannyuma omuyaga gwajja ne guyuuguumya ennyumba zonna era gugenda okukakkana ng'eyazimba ku musenyu talinaawo. Mukama waffe n'amaliriza ng'agamba nti temubeera ng'omusajja oli omusiru, muzimbe ku lwazi, oba kye tuyita principles. Olwazi ge mazima era amagezi. Twetaaga okusooka okufuna okutegeera oba okumanya amazima, principles, okusobola okubaako kye tukola mu nsi. Okubeera omukkiriza ennyo naye nga tomanyi mazima, nga n'okutegeera tokulina, obeera omalaga mu bulago. Atali mukkiriza naye nga bino abitegeera, mwatu newankubadde abana kinene kyafiirwa, kyokka asobola okuyitawo. Gwe weebuuze, abakkiririza mu ekyo gwe ky'otokkiririzaamu, ky'ogamba bonna baavu era bali bubi? Abamu ku bo b'amaanyi n'okusinga ggwe alowooza nti oli ku kituufu ng'enjogera ly'ennaku zino bweri. Ensi zaawukanya enzikiriza, kyokka eyo si y'empagi esinziirwako enkulaakulana yaazo oba obwavu bwazo. Ekyokulabirako, waliwo ensi nnyingi nga tebakkiririzaamu kikontana n'ebyawandiikibwa ebitukuvu ffe bye tutakkiririzaamu. Ky'ogamba ekyo kitufuula ab'enkizo ku bo, naddala mu nkulaakulana? Nedda. Ensi ezo zikulaakulanye nnyo n'okusinga zino ezaffe ezirimu abakkiriza abangi, nga twonoona bwonoonyi n'ebitono ebiriwo. Abantu basaba nnyo era tuyita nnyo Mukama Katonda n'okusinga ensi ezo. Twebba bwebbi, twetta bwessi, nga n'obwavu bukula buli olukya ng'ebimera. Kyokka nga kumpi buli wamu waliwo essinzizo
n'abawanjagira Katonda abataase bayitirivu obungi. Nze nno ndowooza nti okumanya amazima agasinziira mu mateeka ga Katonda kikulu nnyo n'okusinga okumukaabirira. Fumiitirizaamu. Singa Musa teyakozesa muggo gwe n'asigala ku kukaabirira Mukama, baalisomose. Oteekwa okuyiga etteeka nga newankubadde omukisa ogulina bw'otomanya kugukozesa n'olugendo luba lumpi. Okumanya etteeka erifuga ensigo n'oliwa ekitiibwa era n'ogiteeka mu ttaka n'ogifukirira era n'ogigabirira n'ebigimusa, kyankizo nnyo okusinga okukaabira Katonda amereze ensigo eyo ku seminti w'ekisenge kyo w'ogikuumidde. Kati nno zino ze mpagi ez'obuwanguzi. Empagi yaffe esooka okuyitibwa purpose. Oyo yenna alina ensonga y'okubaawo kwe asobolera ddala okuyita mu mbeera yonna. Amakulu g'obulamu si kubeera musanyufu busanyufu, wabula kubeera wa mugaso, wa kitiibwa, musukkulumu, kubanga bw'obeera nabyo ku nkomerero ofuna okumatizibwa nti wabeerawo ate bulungi. Tosobola kubeera muwanguzi nga tolina mulamwa mu bulamu. Oteekwa okuzuula okuyitibwako nga bwe tuzze tulaga mu ssuula eziyise, osobole okubeera n'emmunyeenye gy'ogoberera mu bulamu bwo. Abantu bonna bensomyeko mu byawandiikibwa ebitukuvu wamu n'abo bensomyeko mu bitabo by'ebyafaayo abakoze ebinene era bakyusizza ensi, bonna bakkaanya n'ensonga eno. Bakkaatiriza nti omuntu bw'azuula okuyitibwa kwe abeera afunye endagalugendo kampasi ey'obulamu bwe. Era abalemererwa okuzuula okuyitibwa kwabwe beesanga nga mu nsi batambulira mu butambulizi naye nga tebalina kye batuukako. Mu byawandiikibwa ebitukuvu kino kiyitibwa emmunyeenye. Oluvannyuma lwa Mukama waffe okuzaalibwa waaliwo abasajja basatu abasuubuzi abaasalawo okumunoonya basobole okumusinza n'okumugulumiza. Kyokka baali tebamanyi waali, era oluvannyuma lw'okwebuuza gye yali, malayika wa Mukama yabalabikira n'ababuulira amawulire ag'essanyu era n'abagamba obanga ddala baagala okulaba omulokozi bagoberere emmunyeenye gye yabalaga. Bwe batyo abasajja baatandika okutambula nga bwe bagoberera emmunyeenye malayika wa Mukama gye yali abalaze. Kyokka olw'okubanga Bayibuli kitabo kitono, olugendo luno luwandiikibwa mu nnyiriri ntono era mu ssuula emu, naffe ababisoma tufuna endowooza nti oba oli awo olugendo lwali lumpi ng'ebigambo ebikozesebwa okulunnyonnyola. Kyokka singa yali kumpi, osanga ne kabaka eyali ayagala okumutta yali mutuuseeko mangu era n'amutta. Naye tukozesa okulowooza kwaffe ne tumanya nti olugendo lwali luwanvu ddala, kubanga abasajja bano baatambula ebiro ebiwera, era kirowoozebwa nti baakoowanga olumu ne baagala n'okukoma mu kkubo baddeyo olw'olugendo lwe baali batambudde. Naye ekyabagumyanga y'emmunyeenye etaavangawo buli we baddanga okubalaga gye baali balina okudda. Kale beewaayo batuuke emmunyeenye eno we yali, naye ndowooza nti singa tebamusangawo balikomawo. Oluvannyuma lw'okutuuka awaali emmunyeenye baasobola okulaba omulokozi era ne bamutonera ebirabo ne bamusinza era ne baddayo okutegeeza abalala amawulire ag'essanyu. Ekyabayamba okutuuka si ndogoyi zaabwe, wabula emmunyeenye eyalingawo okubazzaamu amaanyi, okubawa essuubi nti kye banoonya bajja kukituukako era n'okubagumyanga nti tebatambulira bwereere. Njagala okukubuuza ekibuuzo. Emmunyeenye y'obulamu bwo ogimanyi? Ye abaffe, olina emmunyeenye ekuyamba okukulaga gy'olaga ne w'olina okuyita okutuuka ku kyonoonya? Mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, emmunyeenye eno kye tuyita okuyitibwa. Mu kiseera kino njagala okukubuuza, kiki ky'ogoberera ekyo ekiwa amakulu olugendo lw'otambula? Kubanga ebizibu n'okusoomooza bibaawo bingi, naye wateekwa okubeerawo ekintu nga buli lw'okiraba ofuna essuubi, oguma era oyongera okulaba amakulu g'obulamu bwo mu kubonaabona kw'oba oyitamu. Omuntu atalina mmunyeenye eno tayinza kubeera n'amakulu mu bulamu era tasobola kusukka ku mmere ya leero. Empagi eyo ekola nga ttooki y'obulamu okukulaganga ekkubo naddala mu biseera eby'ekizikiza ky'okukkiriza. Oteekwa okuzuula empagi eno osobole okutambula mu bulamu nga tobula era ng'osobola okulaba gy'ova ne gy'olaga. Okuyitibwa gwe mulamu omukulu ogwakutondesa mu nsi, era y'ensonga eyakutondesa mu lubuto lwa nnyoko. Era okuyitibwa okwo
kyekyo ekintu Katonda kyeyagala kikolebwe era n'asinzira okwo ggwe n'ojja mu nsi nga tozze kukola bipya wabula okuzuula omulimu gwo era ogukole. Mu kuyitibwa okwo kwe tuzze twogerako mwe yakweka amaanyi go okutegeerako omukisa gwo n'obusukkulumu bwo okuva ku bantu abalala bonna. Kale watondebwa okubaako ky'okola nga kyaliwo okuva mu ntandikwa. Eno y'ensonga ekufuula ow'enjawulo ennyo ku bantu bonna abalala. Gwe weebuuze, ani omulala mu nsi akufaanana ng'alinga ggwe wennyini? Labira ku kino. Tulina engalo ensajja era ebiseera ebisinga yeekozesebwa okuteeka ekinkumu ku biwandiiko. Ekinkumu kino kibaako enjola oba obuntu obwetooloola obulinga obusaze. Saayansi agamba nti teri muntu afaananya munne buntu obwo. Ne bwe baba baaluganda, ekisinga okwewuunyisa ekirala, tewali muntu yali abaddewo mu nsi kaabe ku bajjajjaabo ng'alina enjola ng'ezo ezizo z'olina, era tewaliba muntu alibaawo ng'alina zeezimu kaabe omwana gw'ozadde oba muzzukulu waali kuvaamu. Kino nno kitegeeza ki? Kitegeeza nti waliwo ekintu eky'enjawulo Katonda kye yateeka mu ggwe mu mugigi ogwo nga ggwe akirina wekka. Akabonero kano kongera okulaga obusukkulumu bwo eri abantu bonna abakwetoolodde. Ekitegeeza singa tozuula nsonga ya njola zo kwawukana ku bantu balala, obanga omuntu owa bulijjo era tolina by'amaanyi by'oyinza kukola. Okuyitibwa kwo kye kintu ky'osobola okukola nga ggwe akikola nga bw'okikola wekka mu nsi. Bw'otandika okulaba ekintu ekyo Katonda kye yayagala okole, otandika n'okufuna ekifaananyi munda mu ggwe n'obanga ali mu bulamu obulala. Ofuna kye tuyita okwolesebwa, okuvaamu ebirooto ebikujjira n'otandika okulaba endagiriro y'obulamu bwo ng'omuntu alaba olutambi lw'ebifaananyi ku terefayina. Kino bangi bakifuna naye bambi okutawaana kw'ensi tekubakkiriza kukijjukira. Ekintu kye tuyita ekirooto kibanga omuntu okumusunirako ku ky'ogenda okubeera era nga ge makulu g'okubeerawo okwo. Waliwo abantu abamu abalina omukisa okuzuula n'okutegeera ebintu bino nga bukyali oba nga bakyali bato. Ekyokulabirako, Yozefu eyali omwana omuto ddala mu banne emyaka nga 17 yaloota ekirooto ng'alaba ayimiridde kyokka nga baganda be bonna bavunnamye mu maaso nga y'abagabirira. Yadduka eri kitaawe ne baganda be n'abategeeza kye yali aloose. Kyenjize mu bintu bino, ebiseera ebisinga bw'ozuula okuyitibwako olumu weetaaga okulondamu b'olangiririramu, kubanga si buli muntu nti asanyuka olw'ekyo ky'oba olabye. Abantu abalowooza nti bakumanyi oba bakulabidde ekiseera oba b'okuze nabo baba balowooza nti bakutegeera nnyo. Bambi olw'omukwano gwe tuba nagwo eri abaffe, bwe yategeeza baganda be baanyiiga ne bamuyita omuloosi nga okumuvvoola. Era baayuza engoye ze ne bazisiiga omusaayi ne bamusula mu kinnya gye yava okutandika obuddu e Misiri. Kubanga yali aloose ekirooto kye baali batayinza kukkiriza, kyokka tebaamanya nti ebimu ku bintu ebirituukiriza ekirooto ekyo kuliba kusuulibwa mu kinnya. Awo nno we nkugambira nti ensi ne bwekusuula mu kinnya totya, kubanga newankubadde wabaawo okubonaabona, muyinza okubanga mwe muli ekkubo ly'entuuko yo oba kye tuyita destiny. By'olina okumanya ku kwolesebwa kuno oba ekirooto. Bw'ozuula okuyitibwako n'olaba obulamu bwo mu birooto, naawe kennyini oyinza okulwawo okukkiriza nti yeggwe olw'obunene bwakyo ate n'olw'embeera etasanyusa mw'oba oli. Engeri yokka gy'osooka okutegeera nti okwo kwe kuyitibwako, ebiseera ebisinga si kyangu kukkiriza olw'embeera enzibu. Yozefu ateekwa okuba yeewuunya okulaba ng'ali mu kinnya kyokka nga yali aloose kirala. Ebifo mwe tukulira tebatera kutegeera kye tuli, era awo we wava n'enjogera egamba nti nabbi taganja waabwe. Abantu abakumanyi bafuna endowooza ku ggwe ne bamala n'okusalawo obuwanvu mu nkulaakulana bw'oyinza okukomako ne gy'osobola okukola ne ky'otosobola. Abantu abo baba balowooza batumanyi, era bangi abawuliriza ennyo abantu baabwe tebatera kukola binene, anti buli ky'oba oyagala okukola bakugamba nti tekisoboka, kyokka nga tebasinzira ku busobozi bwo oba okuyitibwako, wabula ku ebyo bye bakumanyiiko. Engeri gy'osobola okwongera okukakasa nga ddala ekirooto ky'olina kiva eri Mukama Katonda wo kwe kuba nti kisinga n'ekyo bakadde bo kye bakulowooleza oba ggwe kennyini ky'oba osuubira. Ebirooto ebyo bibeera binene nga naawe nnyini kyo tokikkiririzaamu olw'embeera gy'oba olimu. Ekirooto ekyo ogenda okukifuna nga kyawukanira ddala nnyo n'embeera mw'oli. Okugeza,
Oyinza okuloota ng'otambula amawanga ng'osisinkana abantu abakulu ddala ab'obuvunaanyizibwa ensi bewa ekitiibwa, kyokka nga ggwe w'oli ne ka paasipooti tokalabangako nga n'Olungereza tolumanyi. Ekirooto bwe kiba nga kiva eri Katonda, ensi tesooka kukukkiririzaamu. Oyinza okugezaako emirundi gyonna egisinga nga bakugaana, n'otuuka n'okulowooza oba oli mulalu, kubanga by'olaba teri muntu yenna mulala abiraba ku bantu bonna abakwetoolodde. Waliwo omuvubuka eyakola omukutu gumunyumiza wala oguyitibwa Watsapp, n'agezaako okuguguza bannannyini mukutu gwa Facebook ku ssente ntono ddala, kyokka ne bamugaana. Naye wano jjuuzi mwaka gwa 2014 ab'omukutu gwa Facebook baagula Watsapp obuwumbi 16 obwa $. Oluvannyuma lw'okukizuula nti abantu bayitirivu mu nsi abaali bagwettanidde nga kyali kitadde Facebook n'ebiseera byayo eby'omu maaso mu matigga. Kale ebiseera ebisinga bwe bakugaana, genda mu maaso, ekiseera nga kituuse bajja kukwegayirira okukusembeza oluvannyuma lw'okukutegeera. Ekirala, abantu abasinga balina bwe bakulabira mu bwongo bwabwe era bafuna n'endowooza nti bamanyi n'obusobozi bwo. Buli lw'oyagala okubalaga ggwe ky'oli n'ekyoyagala kibamalamu amaanyi era kibennyamiza. Kyebava bakukyawa, bakwogerera ate ne batandika n'okukulwanyisa era n'okukukolerera osobole okugwa. Naye tokkirizanga ebigambo n'ebikolwa byabwe okukulowoozesa nti oli mukyamu. Kizuuse nti okulwanyisa kabonero akalaga nti oli ku kkubo ettuufu, era otandise okuva mu ndowooza z'abantu kati otandise okubeera ggwe kennyini. Bantu batono nnyo mu nsi muno abalina ebirooto ebinene era abakusuubiriza ebinene, abasinga bakulowooleza bitono byereere, era singa otandika okwogera Katonda kyakuyitidde basooka kukusekerera, oluvannyuma ne bakuyita omulalu awedde emirimu. Kale n'olwekyo obutategeera n'obutamanya kuyitibwako oba okuzuula ekyakutondesa bikuleetera okusigala mu mbeera emu nga togivaamu, nga ggwe kennyini teweegasa era nga tolina na muntu yenna mulala gw'ogasa. Okuyitibwako kukwawula ku bantu bonna abalala, nga bw'olaba bakadde baffe bannaddiini bwe baawulibwa ne mu nnyambala, n'okuyitibwako kukwawula ku bantu bonna ne kukujja ku ndowooza zaabwe n'ogoberera emmunyenye y'obulamu bwo entonde. Bino bikwate era obyejjukanyenga. Ekisooka, tosobola kubaako ky'otuukako mu nsi nga tomanyi gy'olaga. Ekintu kyokka ekikuyamba okulaba gy'olaga kye kirooto ekiva mu kuyitibwako. Ekyokubiri, ekirooto kikuwa endagiriro y'entuuko yo, omanya gy'olaga ne w'oteekwa okubeera mu bulamu. Ekyokusatu, ekirooto kikuwa ebiruubirirwa goals by'oteekwa okutuukako nga bw'osemberera obusukkulumu bwo. Awatali kirooto ekyo ogenda buli gy'osanze, okola buli ekikujjidde, naye ekirooto nga weekiri buli ky'okola kiba kya nsonga ddala, era buli lw'oba nga tomanyi kirooto kyo buli kintu kibeera kituufu gy'oli. Ekyokuna, ekirooto kikuyamba obutakozesebwa bantu, era osobola okwawula akukozesa obukozesa n'akuyamba okutuuka gy'olaga. Ekintu ekisinga okukaluubiriza obwongo bwange kwe kuba nti abantu abasinga bambi tebamanyi lwaki weebali, bali ku mmere ya leero yokka. Ffenna tulina okuzuula okuyitibwa kwaffe, kubanga eno y'empagi ekusobozesa okwegasa ate n'okugasa abalala mu nsi. Ekyokutaano, ekirooto kyo kikuyamba n'okukuuma obulamu bwo, kubanga obeera olina by'oyaayaanira okutuukako, era weesanga nga ggwe kennyini weekomako ku bintu bingi ng'obutanywa mwenge, okukola ku dduyiro, okusoma ennyo, obutaba mu bifo bimu, era n'ebintu ebirala nkuyanja ebyali kusudde mu buzibu n'otosobola kutuuka ku buwanguzi bwo. Ekitegeeza nti bw'omanya okuyitibwako kukuyamba okwekuuma. Ekyomukaaga, buli lw'omanya gy'olaga omanya n'oluguudo lw'okuyitamu, engeri gy'oyinza okutuukamu wamu n'abantu be weetaaga. Kikuyamba n'okutegeera nti si buli muntu ajja mu bulamu bwo nti omwetaaga, si buli mukisa oguzze mu maaso go nti gukuyamba, ate si buli kifo nti kituufu eri okuyitibwako. Buli lw'oba tomanyi gy'olaga weesanga okoze emikwano egitakugasa era egitakuyamba, obeera mu bifo ebinyigiriza by'okola, obanga oyita mu makubo agatasaanidde. Kale bw'oba oyagala okutegeera okuyitibwako, saba Mukama Katonda wo, kubanga ekyo ky'oli ye yakikuwa era yekka yakimanyi. Bw'ozuula okuyitibwako obeera teweetaaga muntu kukusomesa kwagala ky'oli, era eno y'empagi yaffe ey'okubiri. Empagi ey'okubiri bwe bwagazi oba kye tuyita passion. Ennono yeesigamye ku ndowooza egamba nti obwagazi mu kyokola y'ensibuko y'obusukkulumu.
osaanye okwefumitiriza ku ssanyu n'ekitiibwa ebijja oluvannyuma lw'okukola ekikusanyusa. Ebigambo ebyo byawandiikibwa omukyala Oprah Winfrey. Omuntu atamanyi kuyitibwa kwe tasobola na kwagala by'akola, era ebiseera ebisinga kw'omanyira nti ddala ekintu kikyo obeera okikozesa kwagala, ate ekisinga okwewuunyisa towulira bukoowu. Awo abantu abatamanyi kuyitibwa kwabwe ebintu byonna beekakabyekake kubanga baba babikola lwanaakola ntya, era abo ekigendererwa kyabwe ensimbi, so newankubadde bakola nnyo naye era tebazifuna. Okwagala ge maanyi agatondebwa mu muntu munda oluvannyuma lw'omuntu oyo okufuna amakulu g'obulamu bwe oba okuzuula okuyitibwa kwe. Kuba kwewaayo okusukkuluma ne ku bwagazi bwennyini nga tewali kintu kiyinza kukuyimiriza oba okukujja ku mulamwa gw'ekyo ky'okola. Kyannaku nnyo abantu batono abalina okwagala mu kye bakola. Abasinga ebintu babikola lwa ssente, abalala babikola lwa kubalaba, abandi kubanga tebalina kirala kyakukola. Beebo b'osanga ng'abadde alina kyakola bw'afunamu okusoomoozebwa, ekyo ng'akita ng'abakanana kirala. Singa ozuula nga olinga omuntu ow'ekikula ekyo nga tolina by'onyweza, buli lw'ofunamu okusoomoozebwa nga ekyo kita, kabonero akalaga nti ky'okola tokyagala era si kikyo. Naye awali okwagala, ne bw'ogwa weesanga ozzeemu, ne bwe bakukuba weesanga ozzeeyo, ne bw'ofiirizibwa ennyo era oddamu ne weekuŋŋaanya n'oddamu n'osituka. Awatali kwagala ebyo byonna bibeera bizibu ddala, naye bwe kubaawo oba n'endowooza egamba nti sigenda kukivaako okutuusa nga ntuuse ku ntikko yaakyo. Waliwo kye tuyita enzikiriza oba creed y'abawanguzi, egamba bw'eti: nga nsisinkanye olusozi nja kululinnya ndutuuke waggulu, bwe siirulinnye nja kulukubamu omuwaatwa nduyitemu, bwe nnaaba sikoze ekyo nja kulufuula ekirombe kya zaabu, Mukama Katonda nga ye mubeezi. Bw'osoma enzikiriza y'abantu abawangula, tebaba na kigambo kulemererwa mu bikolwa byabwe, temubaamu kwesaasira yadde okukoowa. Olina okubaako n'ekintu ky'okola mu bulamu bw'obanga oyagala okukyusa obulamu bwo. Weetaaga ekintu kimu so si bingi. Okuwambagatanya kino na kiri naye nga byonna obinoonyamu kufuna nsimbi naye nga tobyagala era tebirina gye bisobola kukutuusa. Oteekwa okuba n'endowooza ya nteekeddwa, I must, okutuukiriza ekyo ky'oyagala okutuukiriza. Ekyo bw'omala n'okifuna tewali kintu kirala kiyinza kukuyimiriza. Naye weebuuze, omulimu ogwo gw'okola ogulimu kufuna nsimbi oba ddala oteekeddwa okugukola? Ekintu kyokka ekisobola okumatiza obulamu bwo era n'owulira ng'ojjuziddwa kwe kukola ekintu kye wazaalibwa okukola. Ekintu kye wazaalibwa okukola kye kintu kyokka ekisobola okukusasula n'ebintu byonna by'obadde oyagala. Tunuulira abazannyi b'omupiira nga Messi. Omuvubuka ono teyasoma nnyo kiri awo, kyokka ne mu buto bwe yagaanibwa okwegatta ku ttendekero ly'omupiira erimu mu nsi eya Argentina, ng'ekimuganyisa mbu yali mutono nnyo, era omu ku baamugaana yagamba nti yalina embeera ereetera omuntu obutagejja era nga yali tajja kusobola kukula asobole okufuna omubiri ogusamba omupiira. Era yamuwa amagezi agende akolemu ebirala. Kyokka kitaawe n'omwana ono tebaava ku mulamwa kubanga bo baali bakkiriza nti omupiira gwali mu bo. Era bw'atyo ye yagenda mu maaso ng'asamba omupiira gwe, era oluvannyuma lw'emyaka egiwera ng'anyoomebwa baatuuka ne bamukkiriza. Olw'obwagazi bwe eri omupiira yeesanga nga bw'akwata omupiira akola naye by'atakkiriza nti yali abikola. Mu kiseera kino we twogerera asambira ttiimu ya Barcelona FC ng'afuna ensimbi obuwumbi 2,600 eza Uganda buli sabbiiti. Kyokka nga kuno totaddeeko nsimbi zaafuna mu bulango n'amakampuni g'atundira ebintu eby'enjawulo. Bino byonna bituuseeko olw'obwagazi bw'alina mu kukyanga akapiira ekyamuyamba obutakivaako olw'abantu wabula n'asigala ng'ayagala omupiira gwe. Awatali bakukkiririzaamu olina okuba nga wekkiririzaamu, kyokka tojja kusobola kwekkiririzaamu nga ky'okola okifunamu bufunyi nsimbi tokyagala. Weebuuze, mulimu ki mu nsi muno ogusobola okukusasula ensimbi ezo buli wiiki? Ekintu kyokka kyendabye ekisobola okusasula ensimbi ezo bakiyita kuyitibwa. Obwagazi bukuwa okulemerako era abatabulina bawanika ne babivaamu. Mu bufunze okuyitibwako bw'ebanga ye mmotoka, obwagazi ge mafuta agagitambuza. Abantu bazuukuka okugenda okukola nga balowooza kyamisana, kyokka oluggwa nga batandika okulowooza okuddayo eka. Era bano bakeera essaawa y'okunnyuka ne basanga bali mu kkubo kubanga bye bakola tebabyagala, babeera beesunga kuddaka. Olunaku olumu Mukama waffe yabuuza abayigirizwa be nti,
lwaki mweraliikirira emmere? Era nange kambabuuze, lwaki muba mweraliikirira emmere? Kale okutuusa ng'omuntu azudde ekintu ekisinga emmere n'otulo taba na kuyitibwa, kubanga bw'obeera okimanyi tolumwa njala, tokoowa ate tosobola kusumagira, obeera olowooza nti buli kaseera waliwo ekintu ekiba kikuyitako. Omuntu azudde okuyitibwa kwe afuna ekintu ekikulira munda mu ye ekimusindiikiriza okukola ebintu nga kisitula n'okwagala kwe ne kireeta okunyumirwa kw'ekyo ky'akola, nga bw'aba akikola kijjawo n'okwagala kw'emmere oba otulo. Abantu ab'ekikula ekyo banjawulo, boogeza bumalirivu, tebalina biseera bye bakoleramu, kubanga ebiseera byonna babikoleramu emirimu. Bali mu kuyitibwa kwabwe era kubawaliriza okukola mu buli kiseera. Simooni Peetero yali musajja muvubi era omutiitiizi, naye bwe yazuula okuyitibwa kwe tewali yali asobola kumuyimiriza, era ne bwe baali bamukuba amayinja okumutta yasigala abuulira ekigambo. Okwagala kuno kukira n'okufa, kubanga omuntu akufunye abeera talinayo kintu kirala kyatya okuggyako okubeera nga tali mu kuyitibwa kwe, era waakiri omugoba oba omuggyawo naye nga tomuyimirizza. Kale fuba nnyo nga bw'osobola ozuule ekintu ky'osobola okukola, nga ne bwe kuba kusoomooza ki osigala okikola. Simooni Peetero yabuulira enjiri mu kkomera, ebweru w'ekkomera, ne bwe yali akubwa amayinja okufa, kubanga bw'ozuula okuyitibwako n'okufa tekuyinza kuyimirira mu kkubo lyo. N'olw'ensonga eyo tojja kusobola kukyusa nsi na kubaako ky'okola mu mugigi gwo okutuusa ng'ebintu byonna tebikyalina makulu okuggyako kuyitibwako. Obuwanguzi bwonna buteekwa okubeeramu obwagazi munda, kubanga singa weesanga ng'olekedde awo okukola ky'obadde okola n'osanga ng'okyali musanyufu, omanya nti obadde weerimba, tobadde na bwagazi mu kiri ky'obaddemu. Omuntu ategedde okuyitibwa kwe n'azuukusa mu ye obwagazi asobolera ddala okukola enteekateeka emusobozesa okutuuka ku kyayagala, era ekyo kitutwala ku mpagi yaffe ey'okusatu ey'okuteekateeka. Empagi yaffe ey'okusatu, okuteekateeka, planning. Benjamin Franklin yayogera ebigambo bino: buli lw'olemererwa okuteekateeka obeera oteekateeka okulemererwa. Ensobi esinga obukulu gy'oyinza okukola naddala mu biseera nga bino kwe kulemererwa okuteekateeka engeri gy'oyagala obulamu bwo butambulemu. Era singa olemererwa okuteekateeka, awo obeera oteekateeka okulemererwa. Ebintu byonna bye twagala okutuukako mu bulamu, oluvannyuma lw'okubimanya tuteekwa okuteekawo amakubo oba okuyiiya engeri gye tuyinza okutuuka ku biruubirirwa byaffe. Kyokka mu kuteekateeka byonna bye twagala, tusaanye okusooka okwekwata ku Mukama Katonda, kubanga yagaba obuyiiya n'amagezi okusobola okuteekateeka amakubo amatuufu era amalungi. Newankubadde tubeera n'ebirooto bingi ddala, naye tusaana okuyiga okuwandiika ebirooto byaffe ku mpapula. Abantu baffe muyige okuwandiika ebintu mubiteeke ku mpapula. Buli kyolaba kiteeke ku lupapula, kubanga ffe ng'abantu twerabira nnyo bye tuba tulowoozezzaako. Singa ogenda mu maaso n'okukola ebintu ebitaliiko nteekateeka nnuŋŋamu, ebiseera ebisinga ofiirwa, kyokka olumu oyinza okulemererwa okutuukiriza by'oba olowooza. Okuteekateeka mpagi nkulu nnyo mu kutuuka ku buwanguzi mu bintu byonna. Kiki ekikulu ekiri mu kuteekateeka? Katonda agamba anaawanga omukisa enteekateeka zaffe. Kale buli lw'oba n'ekirooto kiwandiike, ojja kulaba ng'amakubo gatandise okujja gy'oli, kubanga buli w'oteekateeka Katonda alambika engeri gy'oyinza okutuukirizaamu ebyo by'olowooza. Omuntu bw'abanga tali mu lugendo luluubirira kutuuka ku kintu kyonna, tasobola kufuna kulambika okwa Katonda. Wano bangi beesibye nnyo ku bintu ebitabayamba kukula. Bw'obeera mu kintu ng'olaba tokula, tekikugasa kuyisa biseera, kubanga n'okukyagala obeera tokyagala. Wakati w'emyaka 18 na 3 osobola okukozesebwa emirundi gyonna nga bwe weetegereza okuyitibwako, era obeera oyiga engeri gye bakolamu ebintu ne bwe bitambula. Naye okutandikira ku myaka 3 okudda waggulu, wandibadde otandise okukola ekyo ky'osinga okwagala, kubanga omwo mw'oyinza okuyita okuteekerateekera obukadde bwo oba emyaka mw'oyinza okuba nga tekyali muntu asobola kukukozesa. Ebiseera bingi tulemererwa okufuna obuwanguzi obutonde kubanga tetumanyi ddala kye tulina kukola. Bw'oba tomanyi kkubo ly'ettonde, kiyinza okukubeerera ekizibu okumanya w'olina okuteeka amaanyi go, era ebiseera bingi biyita nnyo ng'okola naddala ebyo bitakuzimba. Ekintu ekisinga okulemesa naddala omuntu okuteekateeka obulamu bwe kwe kunoonya ennyo ensimbi. Ngenze nkitegeera nti okwagala ennyo ensimbi si kwe kuzifuna, naye okuyiga ebifuga ensimbi ate n'obiteeka mu nkola
oluvannyuma ensimbi zisobola okukusanga. Kintu kizibu nnyo ate kinafuya nnyo era kimalamu amaanyi okukozesebwa naye nga tomanyi nsonga lwaki okozesebwa. Kiwa amaanyi okulaba nga by'okola ebyo ebitono oba ebingi naye nga by'amaanyi go nga bisobodde okukusasula. Kale sumulula ekyo ky'otadde mu kkomera, kijjeeyo ekyo kye wazaalibwa okukola. Lekeraawo okukkiriza abantu okupangisa ekitone kyo, kubanga ky'ositudde mu ggwe kinene nnyo okuba nga kijaajaamizibwa bwe kityo. Omusaala gw'ofuna kwalibadde kusiima kw'oyo akukozesa okukkiriza okukolako naye mu kitongole kye, kubanga oba wanjawulo nga nekyositudde kinene ddala era tekibaako muwendo. Nga bwe twalabye nti teri mulimu gusobola kukusasula nga kuyitibwako. Singa okkiriza okukozesebwa okuyitibwako, omuwendo gw'ojja okusasulwa gujja kuba munene ddala. Bw'ozuula okuyitibwako, obwagazi bujja bwokka. Kyokka olw'okuba omanya gy'olaga era ne gy'oyagala okulaga, kikwanguyira okulaba engeri gy'oyinza okutuukayo ne by'olina okukola. Era wano okuteekateeka kuba kwangu. Bw'obeera mu kuyitibwako n'emikwano emituufu gyanguyira okukusembeza, kubanga gimanyi tonoonya ssente. Era wano n'obuyambi bwe weetaaga buba tebukyali bwa nsimbi, wabula ebintu eby'enjawulo ebikuyamba okutambula n'okutuukiriza ekyo ky'oyagala. Weetaaga okuzuula okuyitibwako, olwo lw'onoofuna obwagazi, oluvannyuma oteeketeeke ne Katonda asobole okukuyunga ku bantu abatuufu abayinza okukuyamba okutuukiriza okuyitibwako. Era kino kitutwala ku mpagi yaffe eyokuna ey'abantu. Empagi yaffe eyokuna, abantu, people. Weetaaga abantu okusobola okukulaakulana, era weetaaga okweggyako abantu okusobola okukulaakulana. Kiri emirundi ebiri. Omuntu okukula n'otuuka ku kuyitibwako, weetaaga ababumbi n'abasomesa abasobola okukulambika, okukuwa amagezi wamu n'okukusitula ng'omwana osobole okukulira mu kuyitibwako. Kyokka mu ngeri y'emu, newankubadde abantu bonna mu nsi balungi, naye si bonna nti batuufu eri ebiruubirirwa byaffe n'okuyitibwa kwaffe. Oteekwa okuba n'akasengejja akalungi okulondobamu abo be weetaaga, abalala obaleke. Nga bwe nakulaze nti abasinga basanyufu okufaanana nga bw'ofaanana, era ne mu bwongo bwabwe baamala dda okukuwa ekifo omuli by'osobola okukola ne by'otosobola kukola. Kale singa oyisa ebiseera okubategeezaako okukuyitibwako, naddala nga kunene okusinga bo we bakulabira, bayinza okukumalamu amaanyi, naye ekisinga obubi basobolera ddala bulungi okutandika okukulwanyisa nga totegedde. Okuyitibwa kubanga omwana omuto yakazaalibwa, omukyala bw'ava mu ddwaliro biseera ebisinga amanyi n'okuddayo mu kyalo okujjanjabibwa, ng'ekigendererwa okumujja okumpi n'abantu ababa bajja buli kiseera okulaba omwana, kubanga mu abo mutera okujjiramu abatali balungi eri omwana. Kale n'okuyitibwako bwe kutyo osaana okukukwata ng'omwana omuwere. Waliwo abantu b'olina okweggyako wadde babadde mikwano gyo. Muno mulimu abatakuzimba, abakumalamu obumazi amaanyi, abakusika okukuzza wansi so nga beefuula abalungi gy'oli, abatakwagaliza n'abo abatannasitula kimala kutuuka w'oli. Awo nno oteekwa okuba omwegendereza n'ekika ky'abantu b'oteeka mu bulamu bwo. Waliwo abantu ababi gy'oli nga mu kifo ky'okukuzzaamu amaanyi ate bakujja bujja ku kirooto kyo. Kyokka oteekwa okujjukira ffe abantu tulinga butunda. Okusobola okussa obulungi tuteekwa okulandizibwa, naye mu nsi balandiza kibaze era baseesa mu gwaka. Nga tonnaba na kutuukirira abantu abo b'olowooza basobola okukuyamba, oteekwa okuba ng'omanyi gy'ova, w'oli ne gy'olaga, era ng'oyina ne w'otuuse ku lugendo lw'okuyitibwako. Si kyangu kuwangula nga tolina bantu. Kikulu nnyo kubanga ebintu byonna bye tukola tebitugasa okuggyako nga tubiwadde abalala. Osobola okubeera omuwanguzi singa onoosobola okuba n'abantu bwe mukwata ekkubo erimu. Naye kyebuulirireko nnyo, ebiseera bingi abantu abasinga okubeera abazibu naddala eri ekirooto kyo mwattu batera okuba ababo ddala. Wano ntegeeza abantu ab'oluganda lwo oba mikwano gyo ddala ab'oku lusegere. Newankubadde kirungi era abantu abasinga bakikola ne kibakolera, naye kisudde bangi mu matigga. Ensonga esinga okuba ku kusembeza ennyo abantu b'oluganda lwo, bangi bajja ne balowooza nti bakumanyi nnyo okusinga Katonda eyakutonda. Kyokka Katonda bw'akuwa ekisa n'otuuka, bayambe ate bakwateko ku mikono, kubanga kirungi mu nnyumba emu
okusitukamu abantu abasoba mu omu, buli muntu n'aba ng'asobola okuyimirirawo ku lulwe. Kiyamba nnyo naddala mu biseera ebizibu oba mu kusoomooza okungi nti ekizibu ekyaliyinzizza okubasuula ogenda okulaba nga kitono. Bayambe n'ekirungi obayambire gye bali ne we kisaanidde. Kuuma emikwano gy'abantu abo bokka abayinza okukuyamba okukuuma n'okutuukiriza okuyitibwako. Weewuunye ne Mukama waffe bwe yali anoonya abayigirizwa teyayita baaluganda lwe. Ate era ojjukira nti mu bifo byonna gye yabuulira enjiri ewaabwe yokka gye baamugobesa amayinja. Era wano we wava n'enjogera egamba nti nabbi taganja waabwe. Si kyangu abantu abakuze naawe ate naddala nga ggwe muto waabwe okukkiriza okuyitibwako naddala nga kw'amaanyi. Era nga bwe tulabye abooluganda lwa Yozefu kye baamukola ng'amaze okuloota ekirooto ekinene. Osoma ebyawandiikibwa ebitukuvu n'obyetegereza bulungi, buli muntu Katonda gwe yalonda okubaako okuyitibwa okw'enjawulo yamuggyanga ewaabwe n'amutwala mu kitundu oba mu nsi eri ewala okuva ne gy'azaalibwa. Kale weetaaga okusembeza abantu abalungi abanaakuyamba okutuuka ku kirooto kyo naddala ng'oli ku madaala agasooka. Kyokka buli lw'osalawo okutandika oteekwa okubeera omumalirivu okusigala ku mulamwa, kye tuyita okulemerako, era nga y'empagi yaffe ey'okutaano. Empagi yaffe ey'okutaano, okulemerako, persistence. Empagi eno yeesigamye ku bigambo ebyayogerwa Calvin Coolidge. Yagamba bw'ati: tewali kintu mu nsi kiyinza kutwala kifo kya kulemerako. Ekitone tekisobola, kubanga abalina ekitone oba abalina ebitone bangi nga mu nsi baalemwa. Obugezi munnyo nabwo tebusobola, kubanga bakagezi munnyo bangi bayaaya. Okusoma nakwo tekusobola, kubanga ensi ejjudde abayivu abaalemwa. Okulemerako n'obumalirivu bisukkulumu. Tewali kintu kyendabye mu nsi wano kya muwendo nga kulemerako. Ebintu byonna bye tukola ne bye tusobodde okukola bibaddewo lwa kulemerako. Sirabangako bijjukizo by'abantu nga baali beesaasira era nga baafuna bya ku mukeeka. Ebintu byonna bye tutuukako bibaamu okulemesa n'okusoomooza kungi ddala, naye kubeera kulemerako okusobola okubaako bye tujjamu. Omuntu ali mu kuyitibwa kwe tasobola kulemesebwa, kubanga abeera n'omuliro omutonde mu ye ogutazikira, nga ne bw'osibawo enzigi zonna waakiri ayabya ebisenge. Abamu b'osanga nga baalemererwa, ebintu baba beerimbiseemu byerimbike nga tekuba kuyitibwa kwabwe. Wabaawo ebigwo mu bulamu, naye omuntu amanyi ky'ayagala ne bw'agwa ebigwo enkumi n'enkumi era tasobola kuva ku mulamwa. Okulemerako gwe mwoyo ogugamba nti kakibe kiki nteekwa okutuuka ku kye njagala. Omuntu ng'alina endowooza eyo, ani ayinza okumuyimiriza okuggyako Mukama Katonda we? Oteekwa okulemerako, kubanga ekyo kyokka Katonda wo kye yakuwa. Tolinaayo kirala. Waayo omuwendo gwonna, kubanga singa owanika toyinza kutuuka mu bwakabaka bwo. Jjukira nti ekirabo kigabibwa ku bwereere eri buli muntu azaaliddwa, naye obukugu bw'ekirabo buyigirwa mu kugumiikiriza n'okuddiŋŋana ekyo ky'okola nga tokoowa. Bangi abeetaaga ky'oyagala, era bangi abaagala okutuuka w'oyagala. Kale oteekwa okulwana ennyo okulaba ng'osigalawo ate ng'ofuna ekisingawo okubeera nga weeyongerayo. Okuyitibwa kulinga zaabu. Ffenna tumwagala era wa muwendo mungi ddala eri oyo amulina. Kyokka okumufuna oteekwa okuba omumalirivu okuyiikuula ettaka obuwanvu bw'otomanyi. N'okuyitibwako ye zaabu Katonda gwe yakuteekamu. Singa owanika n'okoowa tosobola kumuggyayo. Kitwala ekiseera n'obudde n'okwewaayo, naye oluvannyuma lw'okumuggyayo amaziga gaggwaawo. Tetugaanye. Ky'ogoba okyagala, naye njagala weebuuze, weeteeseteese okudduka okufuna ekirooto kyo? Omuntu okuggala enzigi z'obadde olinamu essuubi tekitegeeza nti ensi ekomye. Omuntu amanyi ky'ayagala takoowa, era agenda mu maaso okukola ekyo ky'ayagala mu mbeera yonna ebaawo. Amaanyi agatuyamba okusigala mu lugendo luno kye bayita essaala. Okusigala ng'olina enkolagana wakati wo n'ensi etalabika. Okusaba kikulu, kyokka sabira mu kifo kimu naye noonyeza wangi. Olumu mu Bayibuli
waaliwo omukyala eyali ayagala okulaba omulamuzi okumulamula omulirwana we eyali amumazeeko emirembe. Kyokka buli lwe yayagalanga okulaba omulamuzi ng'alemesebwa. Omulamuzi yamugobanga n'abasirikale ne bamutwalaganya entyagi. Kyokka ekyo tekyamulobera kuddanga buli kiseera okutuusa omulamuzi bwe yeekyawa ne yeebuuza ekimugaana okuwuliriza ensonga z'omukazi n'aweera. Kale oluvannyuma omukazi yafuna obwenkanya. Wano mukama waffe yawumbawumba abuuza nti kale obanga abantu obuntu basobola okuddamu abo ababalemeddeko, ataffe yatutonda n'atuwa ebirooto bino. Osaana olemereko nnyo, kyokka nga byonna weekwata Mukama Katonda era nga y'empagi yaffe esembayo. Empagi yaffe ey'omukaaga, okusaba, prayer. Empagi eno yeesigamye ku nzikiriza egamba bw'eti: essaala tekitegeeza kusaba wabula kuyaayana kwa mwoyo eri eyagutonda. Kabonero akalaga obunafu bw'omuntu bulijjo, era kirungi mu ssaala okubeera n'omutima okusinga n'ebigambo, so si ebigambo awatali mutima. Essaala lwe lujja olukkiriza ensi etalabika okuyingira mu nsonga z'ensi erabika. N'olwekyo okusaba kikolwa kya buwaze eri buli muntu omutonde. Essaala kye kintu kyokka ekikukuuma ng'oli mu nkolagana n'oyo eyakuwa okuyitibwa okwo kw'olina. Essaala eyamba okukuzza obujja naddala mu biseera ng'onafuye era ng'owulira otuuse ku kiseera ekiwanika. Omusajja omukubi w'ebikonde kayingo ayitibwa Muhammad Ali yagamba nti bannantameggwa tebazaalibwa mu miguwa wabula mu dduyiro. Kale ne Katonda yamanya nga kiruma, naye ate ly'ekkubo lyokka eririwo. Waliwo bangi abali naawe okusinga abakulwanyisa. Empagi y'essaala nkulu nnyo, kyokka bangi bagivvuunula bulala. Era okusobola okunnyonnyoka obulungi essaala kye ki, omuntu yenna asaanye abeere ng'amanyi bulungi obwakabaka bwa Katonda kye butegeeza. Abantu bangi bakuziddwa nga babalowoozesa nti okusaba oba essaala kikolwa kya ddiini oba nzikiriza. Ekintu ekikyamu ddala, era nze ku lwange kyesikkaanya nakyo. Essaala kye kintu ekisinga obukulu mu bintu ebikolebwa abantu, kubanga ffe ng'abantu tuli batume. Kyokka nga buli mutume alina okuba ng'akuuma enkolagana ye wakati we n'oyo eyamutuma, kubanga obutume tebukuwa bwannannyini. Omusajja omu ayitibwa John Wesley yayogera ebigambo bino: kirabika awatali Katonda omuntu tasobola, ate awatali muntu Katonda takola. It seems without God man cannot, and without man God will not. Yali agezaako okukulaga ekifaananyi nti ku nsi kuno kwe tuli omuntu tayinza kubaako kyakola nga talina Katonda oba nga Katonda taliiwo. Kyokka era n'alaga nti ne Katonda talina kyajja kukola ku nsi nga talina muntu. Wateekwa okubaawo enkolagana wakati w'ensi n'eggulu singa ebintu biba byakubeerawo wano ku nsi. Ekyo kitegeeza buli ekibeerawo ku nsi kisinzira ku ggwe ng'omuntu. Kyetuva tugamba nti essaala y'endagaano omuntu gy'akola ekkiriza eggulu okuyingira mu nsonga z'ensi. Mu bufunze, essaala kye kisumuluzo ekiggula oluggi olukkiriza ensi etalabika okuyingira mu nsonga z'ensi erabika. N'olw'ensonga eyo, omuntu yenna omulamu nga mutume, kitegeeza alina okuba n'empulizo ennungi wakati we n'oyo eyamutuma. Era essaala si kintu kya kyeyagalire wabula kya buwaze eri buli muntu ku nsi. Amaanyi g'obuntu kye ki? Ekintu ekisinga okuba n'amaanyi amayitirivu ku nsi be bantu, kubanga abantu tebalina bubeezi myoyo wabula bo bennyini myoyo, newankubadde nti jjo girina emibiri. Ekigambo omuntu human kikolebwa ebigambo nga bibiri: humus ekitegeeza ettaka, man ekitegeeza omwoyo oba omuzimu. Katonda ng'amaliriza okutonda ensi yagamba bw'ati: leka babeere n'obuyinza bwonna ku nsi. Wano kiraga nti naye nga Katonda mu bwakatonda bwe yejjamu, era omwoyo ogutalina mubiri kyeguva gugobaganyizibwa buli olukedde. Tusaanye ffenna okukimanya nti ekintu ekyokulwanyisa ekisinga amaanyi kye tulina gwe mubiri, kubanga omubiri gwo kye kintu kyokka ekikukuuma ku nsi ng'okyalina omugaso, era waliwo emyoyo mingi egyagala okuguyingira gisobole okubaako bye gikola ku nsi.
ne Katonda yasalawo abeeremu abo abatakkirizibwa ku nsi kubanga naye mwoyo. Awo Katonda yeetaaga abantu okubaako ebintu byakola ku nsi. Era wano abakkiririza mu Kristo bakimanyi nti Katonda okusobola okujja ku nsi yalina okufuna omubiri. Kale omuntu okubaako kyakola ku nsi ateekwa okuba nga ali wamu n'eggulu, kyokka engeri yokka gy'ayinza okwogerezeganyaamu ne Katonda we kuyita mu ssaala. Ebyo byonna bikulaga nti essaala si kintu kya kyeyagalire eri abantu abalina emibiri, wabula kya buwaze. Wejjukanye obuyinza obutuufu obw'okufuga ensi bwaweebwa omuntu. Omuntu kitegeeza omwoyo ogulina omubiri. Tewali kintu kiribaawo oba ekisobola okubaawo ku nsi nga tewali kukkiriza kwa muntu. Omuntu omutonde y'alina obuyinza obukkiriza ekintu kyonna ku nsi. Kale omuntu atalina nkolagana na nsi eterabika si kyangu kuzuula kuyitibwa kwe na kufuna kuluŋŋamizibwa kutuufu kutuuka ku ebyo by'anoonya mu nsi. Essaala kintu kya buwaze eri buli muntu, kubanga y'engeri yokka gy'oyinza okwogerezeganyaamu n'ensi etalabika. Okuwumbawumba Essuula eno. Omuntu yenna yeetaaga okumanya okuyitibwako, okukola ebintu n'obwagazi, okuteekateeka obulungi ebyo by'azudde, okunoonya abantu abatuufu ab'okukolagana nabo, okulemerako kyokka ng'okukwata dde okusaba entakera, kubanga y'engeri yokka gy'ayinza okusigaza enkolagana n'oyo eyamutuma. Omuntu okutuuka gy'alaga ateekwa okuba nga alengerayo era tasobola kutuuka gy'atalengera. Kitegeeza nti tosobola kugenda gy'otomanyi. Abantu bangi bagenda okukola ku mirimu gyabwe nga banakuwavu, kyokka ekintu kyokka kye bakola kwe kwogera ku mirimu gyabwe nga balaga engeri gye gyabatama, naye nga tewali kye bakola kukyusa mbeera eyo. Omuntu ayinza atya okuteeba ekintu ky'atalaba? Osobola otya okutuuka ku ky'otomanyi? Ennyonyi zizimbibwa kubuuka, emmeeri zizimbibwa kuseeyeeza ku mazzi, enju zizimbibwa kusulwamu. Abaffe ky'ogamba abantu tuliwo kulya buli mmere, kuzaala baana, kukaddiwa na kufa? Omuntu yazimbwa okubaako ky'akola newankubadde nti batono abateeka omulaka okuzuula ensonga eno. Naye kino toyawukananga nakyo. Watondebwa n'ensigo munda era wabumbibwa okulya ensi eno n'obusukkulumu bwo obwekwese mu kuyitibwako. Naye amaka mwe wakulira, ekyalo, amasomero n'abantu b'osiiba nabo bonna bakulaze nti tolina ky'oyinza kuba kusukka ku ekyo kati ky'oli. Abala bangi abagamba nti tebalina biseera bimala, kyokka si biseera bye batalina, wabula tebamanyi kye baagala. Omuntu akeera n'addayo ku mulimu okukola ekintu kye kimu kye yakoze eggulo limu, kyokka n'akiddiŋŋana emirundi gyonna nga takyagala, wabula lwakuba afunamu ensimbi ez'obuddu. Naye singa obeera ng'omuntu ono, jjukira nti buli lunaku olugenda terudda, ate naawe okula todda buto, kyokka tolina na ssuubi nti oli ku kkuba ettuufu kubanga naawe tolimanyi. Oteekwa okusalawo nti ogenda kutandika okubeera mu bulamu bwo obutuufu, ogenda kwewaayo wenna obuterekaamu, era ogenda kukola kyonna ekyetaagisa okukola okusobola okufuuka ow'enjawulo. Bino singa obikola, nkimanyi nti obulamu bugenda kukuwa amakulu amapya era ogenda kufuna amakulu mu kubeerawo okwo. Omuntu bwe yeetegereza amateeka ago waggulu oba empagi ezo, asobola okwetambuza yekka mu nsi nga tawaniriddwa bantu wabula okuyitibwako. Ekisinga okubeera ekizibu, ebintu bino tebisomesebwa mu masomero wabula obiyiga singa obeera oyagala okubiyiga. Bw'oneefumiitiriza ku bintu ebyo, obulamu bulina engeri gye bujja okwetambuzaamu oleme okuddamu okubeera kyekimu. Eyo y'essuula yaffe eyokuna mu kitabo Amaanyi g'obuntu, ekkubo erikutuusa ku buwanguzi ekyawandiikibwa Ssenkaayi.